Tujabawa kuwani ankopiwo muja tukwesasho bibageto yiti kulwana tetulimbya kulwana gwe tujaba kuwani ankopiwo temutabula bageto yuti tujaba kuwani we paraso wembalabe tumukube tomutuleta ko maziga mwe kumanyoko tujaba kuwani ankopi mudemu mukole action emu tujaba kuba temutunyumiza maziga mwe mbalabe kumanyoko kasiga olilidawa yogera wori tubasange ne tubakube ne ankopiwo kumanyoko yogera wori tubakube ne ankopiwo tukosansori bageto yite mujja tukosansori kati bino bya ddala ndowooza yeyo statement entuufu ey'okukozesa bivudde katandika butandisi kati bino bya ddala Fiki Gaza fena kimanyi bulungi nnyo nti nera abondinga nnyo ne famire y'abamayanja okuli Dr. Jose Chameleone Wizomanizo wamu ne Palaso nele entalo zonna wezabeererawo eza Palaso Alien Skin nga Fiki Gaza ali side yani y'abano bamayanja famire naye atwalabako kono olutalo lwa Fiki Gaza we basooka okubeera nga basisinkana ku bbaala emu n'eggaali ya Alien Skin ne beekuba bubi nnyo naye gye buvuddeko awo oluvannyuma lwa saga eyaliwo eya Palaso okulumba amaka ga Alien Skin n'akubakuba buli kimu ekyali awo n'amenyaamenya endabirwamu amamotoka gonna n'agaasa endabirwamu then twaddamu okubeera nga tulaba ng'ate waliwo entabagana oba enkolagana ey'enjawulo etandise okubeera ng'ebeerawo wakati wa Fiki Gaza wamu ne Alien Skin. Kino kigambibwa mbu waliwo project etegekeddwa wakati mu kunoonya akalulu akagenda okubeera nga katandika ak'okulonda kwa 2026 nti bageto yuti baneno baagala babeere nga bassa kimu okunoonya akalulu ne time ya campaign ereme bbeeramu nsasagge ate kino kibinja kyeno oba beesisinkanye ku campaign y'ono wabeerewo ensasagge so mbu waliwo enteesaganya ebibinja bineno bageto zineno baba neno baliida beggaali basobole okubeera nga bateesaganya oba nga bakolaganira wamu kwegamba eggaali nga emanyikibwe nti neera weeri neera eriemu oba kale nga baboninga eggaali newebeera ya gundi naye nga bali mu nkolagana nnungi n'eggaali ya gundi n'eya gundi kati ekyo ekituuseewo Fiki Gaza ebibye bya ddala yasalawo n'agamba agenda kwasagana ne Alien Skin kati Palaso simanyi ate embalabe za Palaso zimukoze eki kubanga sinze kuba nnyo mbalabe kubanga yese yandigambye jangu tubulye gwe ne Palaso we muli nzije mbayiseemu eggaali ne kati embalabe za munno kale tetuganye kati embalabe zineeno ku nsonga y'embalabe woza embalabe necessary kati mukube n'ezo embalabe obusungu nga bungi Fiki Gaza kati embalabe za Palaso zo za kukola ki ng'omuntu obeeraawo naye nga kyaliwo naye nga tomwagalako mbalabe kwegana obondinga ne banne brother kwanga Chameleone ne Fiki Gaza kimanyi bali mu nkolagana nnungi Wizomanizo ne Fiki Gaza kimanyi bali mu nkolagana nnungi kati embalabe za Palaso akatambi kankakuddizeeko oba embalabe za Palaso zamukola ki obirowoozaamu n'amagezi ne gakuuma naye gwe ky'obomanya bya ddala olunaku olwaleero Alien Skin gyali ergo cricket oval Gladiator naye gyali abategese Gladiator kati tulinze ensasagge byonna byonna ngenda beera nga mbikuwa waneeno ku SMX Media kyonna kubeera nga tosubwa oba nga obuusa amaaso nti kigambibwa nti n'eggaali ya Alien Skin bonna obutambi ngenda bukuwa eggaali ya Alien Skin yasazeeko eggaali drive ya Gladiator the Emperor nekubakuba emmotoka zaabwe neera ne bazaasa endabirwamu emmotoka eyabadde ekola drive n'emmotoka endala eza Gladiator neera zonna ezabaddeko emizindalo nga zikola drive ne bazikubakuba ne bazaasa ebintu bingi ebiri mu kubeera nga bigenda mu maaso naye simanyi bwe lugenda bbeera olunaku olwaleero gwe kyolina okukola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere effujja likoleddwako oba likoleddwa ku luuyo nga eri ku drive olyogerako ki ebikoleddwako omusana ebadde bulungi naye sikyamanyi because zisaga nnyo okuzaa wakati ekintu ekyo kigudde waliwo omuntu akola ekintu naye nga nawe wonakikola togenda kufaanana nga ate zisinakola mukintu kyakoze ate nze omuntu wampola ebinze simukola bulungi mukola bulungi sinzi kyembakuutira oba alien oba basajja kyembakuutira abavubuka bannaffe balikirawo busibu naffe